they can be morale boosters for the team. And let's have our games run smoothly without disturbance. Olwaleero yaddeganye omupiira weebutu bwekigaana leero kitegeeza nti nekya kijagaana. Ekikulu kya byonna nebaza Katonda tusobozesa okulonda omupiira gwaffe ogusoose. Ebiseera ebisinga geemu esooka teba nyangu abavubuka baba eno competition oba wakatandika competition ng'eno tournament y'amaanyi. Era kusinza kirala era tulina abasuubuza kiro okutujja mu competition yonna kale tuzosuubiza abali tebamanyiruza kirala tulina kwongeramu maanyi okusobola okulaba nga tusoyita mu kibinja kino era nebaza bakochi bange bankwatiddeko Ready?